Muterevu nkwaniriza nate ku Focus TV tekisuma kyonna osinzidde okubanga olaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora. Kyokola kyamaanyi nnyo okubeera nga weekuumire ku Focus TV ng'olindiridde kiki kye tuleetera. Olunaku lwa leero nkuweeredde story endala ey'amaanyi esinza okuba ng'ekwata Abannayuganda okulaba nga bamanya biki ebigenda mu maaso, biki ebituukiddwako. Byendeese byebyo ku ebyo ebipya ebyakazuuka ku vidiyo eno eyakoleddwa era nga yakwatiddwa ka CCTV camera akabadde mu kifo oba mu office omukyala watuula naddala akola mu by'accounts oba mu bya ssente ebya finance ku ssundiro ly'amafuta erya Starbex liri sayidi za Namakonkome era nga kiri mu Wakiso. Wabula obubbi buno si bwe bususse mu kitundu ekyo okusinziira ku mwami abadde oba akulira Starbex, akulira ebyemirimu mu Starbex mu sayidi za Wakiso, agambye nti si bwe bubbi obusoose mu zooni eno okubanga bukolebwa. Kitegeeza nti waliwo akabangiriza akeesudde okutuuka ku poliisi era agamba nti waliwo essundiro ly'amafuta eriraanyeewo era nalyo lyabbibwako bwe riti. Wabula si kye kikulu, leero njagala tulabe oboolyawo biki ebyo eby'enkizo ebiri mu story eno omuntu by'ayinza okuba nga yabuusizza amaaso. Kibi nnyo nti abo bennyini abakoze kino ekikolwa ate nabeera poliisi ekakasizza biki ebituukiddwako ku ekyo okubanoonyereza. Waliwo ebipya ebizuuliddwa, tugenda kuba tubiraba ku maaso awo nga vidiyo eno ewedde. Wabula nzijukiza baganda baffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakwatire omukolo gwo bakuwe bulungi buli service gy'oyagala. Basange ku TikTok Focus Event Services bali nga bakolera omukolo gwo byaggadde bulungi ddala. Story eno atugendako tugiraba yakwatiddwa bannaffe aba NBS era nga balaga akatambi full katambi gye kabadde kakolamu gye kadde kakwatibwamu. Wabula mu nkwata yaako kalaga nti kamera zitunudde mu ofiisi wokka. Tetwafunye mukisa kulaba biki biri wabweru wa ofiisi ebyabaddewo olw'ensonga abantu abayingidde mu ofiisi muno kwabaddeko kuliko alabibwako oyo alina emmundu, ne wabaawo n'alina ejjambiya, ne wabaawo n'ennyonda ate ejja oluvannyuma nga bamaze okuzuula nti mu tebo eyabadde mu ofiisi temuliimu ssente, nga ssente bamaze okuzuula nti akakebe kali bwe kali oba ssente we ziteekebwa kali wansi ng'olina okusooka okutemawo oba okwasaawo tayo zo zaase oyingire munda. Mpa credit abantu abakola akaseefu kano abaakazimba era singa si kindowooza bandize banzimbireyo akange waka eyo, otherwise baakikoze bulungi kuba abakulu bano baalemeddwa okukamenya okuggyayo ssente empitirivu ze badde beetaaga newankubadde nga mu byabbiddwa mwabaddemu essimu ezikozesebwa mu ngalo. Abakulu bano zaddi nazo wamu n'essimu za ofiisi nga muli ne computers ma ofiisi amalala. Mu muyigo gw'okunoonya ssente bagambye kata ssente zibuze katuggyeyo ate ku birala ebiriraanye gamba nga computers, gamba nga amasimu akozesebwa mu ofiisi, amasimu ga ssekinnoomu wa private phones nazo zaatwaliddwa. Obubbi buno buzze bukolebwa era nga ab'okubyokwerinda babikozesa nnyo ne batugamba nti bagenda kukola okunoonyereza era bagenda tuwa lipooti entuufu. Wabula omukomerero ya byonna ne tubyerabira. Tujjukire akatambi akaakwatibwa nga bakulu balina amajambiya misana ttuku mu kibuga Kampala naye ate tebasobola kubeera nga bakwatibwa. Waliwo abantu abeetooloddewo, waliwo yayagala okubalwanyisa kate bamutemeeteme naye misana ttuku broad daylight nga bino ebintu bikolebwa. Twebuuza emmundu zino zivaawa? Emmundu zino abantu ze batambuza zivaawa? Because emmundu yonna okuva mu mikono gya poliisi gye tumanyi egenda okuvamu ng'erina omuntu abadde responsible ku yo. Kati emmundu zino zivaawa? Era nyongera okuwa credit omukyala. Mukyala oyo yalabikidde mu kavidiyo nga yambadde esweta ya Starbex. Mukyala muvumu, yalaze obuvumu. Wabula ate nakyo era kya bulabe, obuvumu obungi oluusi bwa bulabe. Nasonga omuntu alina emmundu, omuntu alina ejjambiya ng'oli mukyala tosobola na kwewaanako, tosobola na mwenganga mukwata, obulamu bubeera mu matigga. So obunkenke bwabadde bungi nnyo. Katulabe vidiyo eno mu full yayo eddakiika nga 3-4 tuwulire biki, then bwe tukomawo tukuweeko ebyo ebipya bye tulowooza nti bye bikyakazuulwa oba bye bipya ebiri ku vidiyo eno. Otherwise tova ku Focus TV.
Waliwo akatambi akeefuza omutimbagano akalaga abazigu ababadde bambadde obukookolo nga bakutte emmundu n'ebijambiya nga bagezaako okumenya akabokisi akateeberezebwa okubaamu ensimbi wakati mu kupacca abakyala ababaddewo empi n'okubatiisatiisa. Akatambi kano kakwatiddwa kamera z'essundiro ly'amafuta ga Starbex erisangibwa ku luguudo lwa Bombo ku kyalo Namakonkome mu disitulikiti y'e Wakiso. Akulira abakozi ku ssundiro lino Nathan Mazinga atubulidde nti abakyala balabikidde mu katambi kano bakozi be abaali ku mulimu mu kiro ekyakeesa bbalaza ng'abazigu bano we baalumbira. Okusinziira ku Mazinga, obutambi obwakwatiddwa kamera ezeetoolodde ekifo kino bwe yeekebejja obulungi bulaga nti mu bulumbaganyi buno abazigu basoose kujja mmundu ku bakuumi ababaddewo n'oluvannyuma ne balumba abakozi ababadde munda ne babaggyako amasimu gaabwe nga kw'otadde n'okubakanda okubalaga akabokisi ka ssente we kali wakati mu kubapacca empi. Ekintu kino kubanga lukwe badde balulusa okumala ebbanga nga bajja dda ne bareekinga ne balaba ebisinga obungi webiri kubera we babadde bajja baze one by one ne bajja ne bagulabinga abasirikale babakutanawe ne babajjako emmundu ne bakozesa emmundu eyo okuseteninga abaana adde mundu ne babagamba muggulewo kati olwokuba oluggi lwa glass badde tebayinza kuresistinga because era badde bajja ddumenya era ekirala kye bazzeeko kubagamba nti safe eriwa kubeera ng'era ebeera mu room aba staff office y'aba staff. Mazinga agamba nti mu budde obulumbaganyi buno we bwakoleddwa wabaddewo abakozi bana okuli abaserikale babiri n'abakozi abakyala babiri abasangiddwa mu kadde nga tebeetegesse kimala nga n'omusirikale omu yabadde alabika nga akongoze omulangira Ssegamwenge. So tubeera ne bastaff babiri ababeera ku pump then abasirikale babiri abakuuma waliwo blind spot wabadde batuuka ne tubalaba so katwaka twongerawo nawo kamera. Ng'ebyokumenya akabokisi bibalemye olw'engeri etali ya bulijjo gye kazimbibwamu, abazigu baakuuliisa n'essimu z'abakozi be baasanzeewo, ebyuma bikalimagezi n'obusimbi obutonotono. Ne bababbako ssente ne babbako amasimu ne bamenya offices zaffe ez'enjawulo ne babbamu ebintu byaffe nga computers n'essimu zetukozesa kukola transactions ez'essente za mobile monies. Mazinga agamba nti ababataasizza ku mbeera be bakuumi okuva ku ssundiro ly'amafuta eririraanyeewo abaayitiddwa omu ku basirikale eyabadde aggiddwako emmundu. Omusirikale ono omu bwe yadduse yalese banne abazze ne badisruptinga mu mangi gadde batadde mu kumenya safe. Bino nga bigenda mu maaso, amyuka ssentebe w'ekyalo Namakonkome Ssaalongo Henry Kalungi asula obusukkakkubo bw'essundiro ly'amafuta lino yabadde awulira buli kimu era mu kwogerako naffe ku lukomo lw'essimu atubuulidde nti yasoose kulowooza nti waliwo ekimotoka ekyabadde kifiiridde ku kkubo kye baabadde bakanika wabula mu kuwerekera mukyala we okukunkumula we yalabidde abazigu. Nenyongera okugenda mu lujja kubanga twali tuyitidde manju ngenda mu lujja nenengera ne sayidi endala nenengerayo omuntu nange nenjagala ogenda nkulosinge ku ŋŋende ate nokuba muntu najja nga ajjangoba nenziruka nenda manju nenyigira enyumba. Wadde ng'essundiro ly'amafuta lino lyakamala emyezi 4 gyokka wano, Mazinga ne Ssaalongo bagamba guno si gwe mulundi ogusoose essundiro ly'amafuta ku kkubo lino okulumbibwa abazigu. Essundiro ddala liri wali wansi awo emyaka nga ebiri emabega babbawoko naye nga kibadde kirudde okuddamu okulabika. Ne bwe nali nga sinaba kujja wano olwedde baali bamponize ne bagamba oluguudo olwotera okubeerako ababbi. Abakozi ababaddewo baafunye ebisage bitonotono era ne batwalibwa mu ddwaliro, kyokka ne gye buli eno batya okudda ku mirimu ekyabawalirizza okubawummuzaamu okumala akabanga. Bafunye bruises entonotono si bw'amaanyi nnyo, badde bazimbye mu face ne tubatwalako mu ddwaliro ne bajjanjabibwa. Baali suppose okudda ekiro bakole naye baatidde. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Rachel Kawala atubulidde nti okunoonyereza ku bubbi buno kukyagenda mu maaso era nga n'omu ku bakuumi ali mu kaduukulu kaabwe. Nga naye tukutte asikaali abadde akolawo okutuyambako mu kunoonyereza nga naye abasirikale baffe batandise omuyiggo okulaba nti abazigu abeeyigidde mu kikolwa kino oba abalumbaganye Starbex eno bakwatibwa. Okay, ye vidiyo eyo era nga twebaza abakoze omulimu ogw'enkalakkalira abakoze omulimu gwabwe okulaba nga bataakiriza asikaali yakoze ye kye yasobodde kugenda kuba olyayinza okwebuuza
kiki ekyabalemesezza okukuba akabokisi kano paka okukajjamu ssente. Ekisookera ddala ekyabalemesezza okujjamu ssente, asikaali bwe bamuggyeko emmundu ye, kuba bagamba nti emmundu ya asikaali gwe bagiggyeko, naye babadde bamaze omuwambako ebyo, yadduse ku police wala ku petrol station eriraanyeewo n'ayita obuyambi mu banne. Kati mu kujja okuteekawo ensasagge eyo kyekyaleese panic n'okupapiriza mu bantu bano okulaba nga baddukawo mangu baveewo baleme bakwata. Era mu ebyo bye byawonyeza omukyala n'omwami ababadde mu ofiisi muno nti panic eri we yateereddwawo okwagala okwekalambiriza okudduka okulaba bali ababakanga ne baddukawo ne bavaawo. So katambi ka njawulo nnyo, era akatambi kano katiisa nnyo. Naye kyetwebaza nti tewaliwo obulamu bwa muntu bwafiiriddemu, era tewaliwo gwe batugambye nti oba baamusse. So kitegeeza ababbi bo missoni yaabwe yabadde ku ssente. Kibi nnyo omubbi okujja okubba kyokka ate n'akwata ne ssente azitutte, atutte n'obulamu bwabwe, akubye amasasi akusse. So kati kiba kyennyamiza era kiba kibi nnyo okubeera nga kikolebwa bwe kityo. Bw'oba ozze kutwala ssente, ababbi mwenna abalaba Focus TV nga oli eyo oli mubbi gwe mulimu gwo, bw'oba ozze n'onona ssente omuntu n'azikuwa, n'akuwa ezo z'alina oba z'asobola okuba nazo ekiseera ako, ate leka kumutta mutwalira bulamu bwe, kubanga nsonga obulamu bwe bumulekera asobola okuzzaawo bino by'obobbye. So kyankizo nnyo era nakyo tuvumirira abakola ekikolwa ekyo, okubba ate n'omala notta. Kiba kibi nnyo nti obulamu bw'omuntu obugjeewo ate abantu balese mu maziga, abantu balese mu damage ez'enjawulo nti n'ebintu obibbye obi. So kyennyamiza nnyo, naye nga poliisi eviddeyo n'ekakasa nti omuyigo gwayo gugenda mu maaso, era abaami bano bwe balabye ku kamera bagenda kusobola okubeera nga bongera okukola investigations entuufu, bazuule ababbi bwe baalaze era bazuule baani ababadde mu bubbi buno. Gemawe poliisi emaze okikakasa ekyo nti egenda kikola bukubirire okulaba ng'ewa Munnayuganda obwenkanya. So ng'ate n'amawulire amalala agatambula agali mu ggwanga lyattu Uganda kwe kuli omukulu gwe bayita Kaweesa. Oyo twayogeddeko nnyo ku story era ku eryetambula. Omwami oyo abaddeko ku Sanyuka TV n'omukulu Kayemba Solo nga balina bye bakkaanyaako ne bye batakkaanya ebiri ku politics we Uganda essaawa zino. Omukulu agamba nti avuddeyo ayagala gavumenti emusasule ssente ze yakola, avuddeyo ng'atadde Nuupu ku nninga nti Nuupu babbi. Ssente akakasa nti yaziwa Bobi Wine, bamubuuza wazikwasa ani, Bobi Wine yasindikira omuntu. Biri awo bikyali matankanye, naye ng'omukulu asambye nnyo kye bayita sympathy mu bantu. Kiyinza okwogera Mukulu Kaweesa agisambye nnyo Kaweesa ono okubeera nga ayagala abantu bongere okumusaasira, naye nga singa maybe yali alabuse mangu n'abaako n'obuwandiiko oba n'abaako nekyalaga n'otayogera nnyo. These things tewetaaga kulamentinga. You don't need to lament a lot. You just need to show us, tulage nti kino ne kino ABCD ebintu biba bitambula bulungi. In politics kati nga ggwe nkakasa nti ekyo wali badde wakimanya era wakitegeera. Kiringa omuntu okujja n'ogamba wa traffic yalidde enguzi. What shows that yalidde enguzi? Kwatayo ka video clip omukuba ekifaananyi ng'omuwa ssente. Obuntu obutonotono obwo buba buyamba. Kati gwe yali agenda okukiikirira abantu b'e Nansana, batolina ka that small intelligence, that small knowledge entonotono eyo gy'ogamba nti nsobola okuteeka kanabwe kayinza okwefuula bwe kati maaso eyo. Kati kitegeeza nti nowa Commander 001 mayita obugwanidde, because tosobola kubanga olowooza bwoti ate n'otakola. Ye ndowooza yange ng'omuntu n'otakola kiri kiyinza kubeera nga kiyambako. Otherwise ge mawulire waze story zinjagadde okuwa mu lunaku olwaleero. Tulindire story endala zijja ku Focus TV. Subscribe nga like nga sharing bingi bye tugenda okuba tukuleetera ku show bwe ziti nga tukunyumiza oba tukuwa amawulire gwe ntazizo okubanga ofuna. Otherwise nze Ade Wilberforce sekirime mu janja tusingane mu video ezijja maaso eyo. For now, bye bye. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange
bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba focus group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.